Finally, akajanja amampati nao bwawatiro munengo omukulu Mathasi Mpuga Nsamba amaze ne yetonda era najja ne yetondera abakulembeze ab'enjawulo abatwala ekibiina kya National Platform nga kwe kuno omukulembeze waffe omu Eastern n'omu Western era nga omukulu ono avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba ekifo kye baamugyeko bwatyo akivuddemu. Tweyanzizza nno bino bye tubadde tukulindamu ebbanga lyonna okole ekyabusajja bukulu otambuze ensonga nga bw'olina ogitambuza naye obadde weefudde nti togambwako obadde weefudde ekintu ekirala era obadde osudde ekitiibwa kyo. Naye nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani His Excellency the Elected President of Uganda kino kye yakusaba kyali kitono nnyo kyali kikolebwa naye munnange oluusi abantu babawabya ne mugenda ne mukola ekintu ekyamu ate nga ekituufu mubeera mukimanyi. His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani abeerawo nnyo ku lwa bannayuganda ate atukumaakuma tayagala bintu bya ntalo naye abantu abamu mwe mutuleetera oluusi okukola ensobi oluusi n'okukola ekyo kye tutandikoze kumbe ate the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani ebyo si byatutuma si byatugamba si byatubuulira si byebigendererwa byebigendererwa byaffe ffenna wamu nga bannayuganda ffenna kwe kutambulira wamu era n'okutambulira ku miramwa emituufu. The Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani tukweyanzizza nnyo mukama waffe weebale kutendeka abakulembeze wadde nga Buganda egamba nti yayagala okutendeka abakulembeze ab'ensa naye ate ffe tugamba nti His Excellency the Elected President of Uganda agenda tutendekera abakulembeze abalimu ensa abo bonna adde balowooza nti be balimu ensa the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze abatalya nguzi bonna tugenda balabira wano kubanga Buganda bo beetendese nti bubansa ate munange bagenze kubabba bubbi banoonya wakubba banoonya wakuyita nenga omukulembeze omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani ensonga agikoledde ddala bulungi era banange tumwebaza nnyo okuba nti nabadde mukono ogumunene nnyo okutendeka abakulembeze ab'ensa. Mathasi Mpuga Nsamba nga abadde afuuse ekintu nga Mpuga oyinza okugamba nti nabadde aliva ku gundi abadde tasobola era abadde tagenda kukkiriza naye munange amaze n'alaba nga kyakola tekiriiyo era bw'atyo neyeetonda tukwebazizza n'okwetonda naye obakulemerako n'ofuula simayanga kakonga kukubo tekaseguka obadde ogenda kulaba National Platform kyeki mwogedde ebigambo bingi mwogeredde Abedi Bwanika ayogedde Abedi Bwanika akoze kino Abedi Bwanika ayogedde naye ffe tubadde tubataddeko maaso naye tubadde tulanga olugendo lwammwe lubadde lukulooza nze kimbadde ngamba kubanga mubadde temukyalina kyakuzzaako era baganda baffe tweyanzizza nnyo okubanga musobodde okukola ekituufu kye mwandikoze nga basajja bakulu era kino kye tubadde tusuubira mu musajja mukulu nga bwe yeeyita era akikoze ate tunaagamba nti Mpuga yagaana teyagaanye ategedde ensonga n'avaayo neyeetonda n'avaayo n'akola ekituufu kyalina okukola. Tusiimye nnyo nno Mathasi Mpuga Nsamba tukusaba tutambulire awo tutambule bwe tutyo tugende bwe tutyo tugendere awo tuyenga tutereeza eggwanga ku lwa Uganda yaffe ne Uganda tubasuubiza ne tubategeeza nti nga tuli wamu era nga twekwataganidde wamu tujja kuba ab'enjawulo era eggwanga lyaffe lijja kufuna ekituufu kye tulina okufuna. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege Mathasi Mpuga Nsamba ebigendererwa bye byonna n'okuwuliriza omukulembeze nakyo kikulu. Tusiimye nnyo tusaba tutambule bwe tuti okwetonda oluusi kuba kuzibu obaako okuvuganya mu kalulu wabaawo ng'otegedde ensonga bannamasaka bwogera kikubi n'ebigenda mu maaso abo otunulira abantu b'e Masaka ebitaano ezo nno ze tutegeddeko naye olwo mmeka diiru ze mubaddemu nga mulimba bannayuganda kyokka bw'ojja n'otunula mu kamera n'oyogera ebigambo ebiwooma ku lulimi ebiseerera ebinyumira abantu mu matu naye ng'ate oyogera okola birala kyova olaba nti bo bannamasaka basanyufu ndi pulezidenti yatugamba abantu tujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Nze nanungi enkera ne bookera n'oŋŋamba nti ndi wa NRM ndi wa movement amafuta babaganywa mu barracks oba oli bino si kye kinfuula ekyo bwe kyoyogera wabula ebikolwa byange ddala kituufu kyenkola
ate ekikolwa tekirwayo ge mazima ago bannayuganda batuuka ne bagamanya so sebyo bye batukonjera ne bye batwogerako ne bakola ki abantu bano babadde boogera ebigambo naye nga ate tebabitegeeza ngera bamaliriza ne badda nebbali ne bagamba tukikubye kweganga balinga abaliwo okukwata obwongo bannayuganda n'okubawuddisa bino biralamuko bassebo ne bannyabo abakulembeze abali mu Masaka mulekeraawo okutuswaza naddala mmwe basiniya politician abeeyita abagunjufu ennyo abeeyita abayivu ennyo abeeyita be baazimba ennyo nga bwe mutugamba nti Buganda yabazimba kukola ki kutabangula na kukuuma NRM ng'eri mu mirembe gy'abannayuganda n'okukuuma NRM ng'eri mu bukulembeze mulekeraawo okwebuza amagezi muli baami bakulu muli bakyala bakulu mukole ebintu ebitugattako nga bannayuganda abantu bakooye embeera embi sikitegeeza nti nze nannungi nteekwa kuba mubaka wa paalamenti okukola ebyo ebigatta ku ggwanga lyange kiteekeddwa kuba nti gw'olwokuba okuuma kafooko nga kati balinga abaagufuula omulimu ng'alina okwogera olukunkumuli lw'ebigambo ebiyitirivu kubanga alina omulimu nga nabo bazimbye wali obwakabaka nedda ssebo ate nga ku bimu bye tutagenda kukkiriza ffe bannamasaka n'abannamasaka bali ku gulawundi kyenjagala obbategeeza wano ku Geto TV tebagenda kukkiriza muntu atyoboola mukulembeze waabwe gwe balaba nga bamulinamu essuubi Robert Kyagulanyi Ssentamu bannamasaka banyiivu bannamasaka bakambwe ku nsonga eyo tebagenda kukkaanya n'abakulembeze bakukutte obba ssente mu kifo ky'okunnyonnyola ssente gye wabadde ozitwala era zaabadde zaaki oli mukulupya ate kasiimo osasula babbuloga bavume tetugenda kubikkiriza tugenda ku defendinga pulezidenti waffe kubanga atuwadde essuubi atuwadde ku bukulembeze obwaddala obutali bwa kiwaanyi tugenda kumudefendinga n'obulamu bwaffe tuli lwedde okubafeesinga mwe bakadde baffe bakulu baffe muve mu by'okwesiriwaza n'okukozesanga institutions ez'amaanyi wano n'okukozesanga radios ez'amaanyi ne mutuulira be mumanyi nti bano amaloboozi ge bwe gavaayo ne mutandika okugamba nti oyo mulalu yatulalukako oyo muwala tagambikako kubanga mumanyi nti twabaguddemu emize gye mubadde mutambuza nze nkya ne bwe mba sifuuse mubaka wa paalamenti I stay loyal to my party kubanga obwo buvunaanyizibwa bwange ku pate gye nkakasa nti etwala eggwanga mu maaso eyagala buyinza bya ddala kyova olaba nti pulezidenti yatugamba nti mmwe abali eyo wansi b'amasuuti bwe mutaaveeyo kujja mu ggeto ne mutegeera gavumenti eno kugikuumira mu buyinza eringa ye yabawerera n'obbawerera mujje ndowooza munyweze ekyo kyova olaba abantu abamu bagugumuse bavuddeyo batwataakinga batutambulirako batulinnya akagere babula natutemula naye kale ku lwa Katonda n'ensi yaffe tujja gifiirira naye at least ku luno tugenda kustikinga ku mazima tugenda kuwagira Kyagulanyi Ssentamu n'amaanyi gaffe gonna na buli ekisoboka tugenda kumudefendinga tugenda kuyimirira ku values ze bayimiriddeko ne pate yaffe zeesimbyeko omulamwa temugenda kuddamu kutuwuddisa ebyo byaweddewo bino biralamuko olwokuba mulina opportunities ezigenda ku radio zino eziwulizibwa abantu Masaka ne muwuddisa n'ogera engero n'okola otya ne mukuumirawo bannayuganda nga mweno mweyagala ng'abantu obuntu ekyo tetugenda kukikkiriza mpaka nga mukkakkanye ne mutegeera nti luno olutalo si lwakunywerera mu kafo k'otuddemu wabula lutalo lwa bannayuganda kutaayiza ssente y'omusolo ebbibwa. Alice, kino kirekawamu abavubuka because bw'ogamba nti bakadde bamwe temukyabeesigirako ddala bw'ogamba nti ebikolwa byabwe bibatwala ku ndowooza egamba nti kirabika byabadde boogera si byo bakola kati mwe abavubuka ensi egenda beesiga etya era Masaka eriwa ebiseera byayo eby'omu maaso ekisooka abantu balina okutwesiga nti twabitegedde ndowooza naffe ebiseera emabega wali kyova olaba nti nze kugaye twebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu bukulembeze nze ng'omuntu nannungi ninamu ekintu ekyamera munda munze okuva lwe natandika okukolera wansi wa pulezidenti wange ninamu ekintu kye nazuula nti atuwadde ekintu ekiririyo olabanga ddala alwanirira struggle golowooza ye taweebwako offa za ssente gavumenti eno tegezangako muwazi offa za ssente empitirivu golowooza obulamu bwalimu essaawa eno nga amaka ge olumu ne bagasalako ne bamuwamba ne bakola bino n'okumuteeka byayagala essaawa eno naye yawaayo obulamu bwe n'omutima gwe ku lwa bannayuganda tebajja kuba bangi abagenda obbitegeera naye abatono abanaabitegeera tugenda kulemera ku mulamwa n'abo abatannabitegeera tubagamba nti ebintu bino bya ddala in fact luno lupimo olwatuteereddwako naddala ffe abali mu bifo by'obukulembeze buli omu okwecekinga okulaba nti by'obadde okola ddala bigatta ku nsi yo oba naawe akafo ke bakuwadde nga kansala oli mu kkakozesa ate okunyigiriza bannayuganda
gwe nga naawe oli mu kwekobaana n'abana ababba ssente y'omusolo nga naawe kyolimu. So kati ekyamazima ffe ng'abavubuka naddala abo abategedde enkyukakyuka kuba bangi bakyaliyo nga bamantaala tebanabitegeera nti byaddala ng'era oli ajja n'akugamba kakati nze nkwatewa bino si byakwatawa wabula byakwatira wamu kulaba nga tununula eggwanga lino. Bino ebintu omuntu atagenda bitegeera agenda kaluubirirwa nnyo, agenda kulaba nga National Unity Platform emuboola kubanga byaddala si ggwe kufuuka mubaka wa Parliament, si ggwe kufuuka MP. Bino byakutaasa ggwanga lyaffe ligenda nga tulaba erisaanawo nga tulaba byetulika essaawa eno kyekyokusomooza ekitwolekedde ffenna. Ate Katonda atuwadde nti atuwadde omukulembeze w'emyaka gyaffe, our lifetime president gwatuwadde gwe tulina okukolera wansi we. Omuvubuka omuto alabisizza abantu bano abaali beeyita bansi bamasuuti ng'olaba omugezi kati ejjene mabegaawo natunudde ku bino ebiriwo natunuulidde Dr. Bedi ng'atunudde mu kamera ne ngamba lwiri omusajja ono agamba mulokole kisooka n'atabala naddiini mwagyasaba ng'agamba mulokole naye ng'atunudde mu kamera ali mu kukala nti abo be mulabye abagenze mu kkunga bano abagenze wa muwoozi abakulira kkunga be babadde babakunga. Naye ngamba omusajja ono ddala omululu gw'okukuuma akafo ako ke baamuwa lwaki mulwana Dr. Bedi ne mwami Mpuga mwabakunga? Tetubalwana tutya, tuli mu kukugamba emize gyabwe egy'okukuuma. Bino si byakunoonya bufo gwe kuba nti olw'okuba ggwe oli Dr. Bedi olemedde njagala ntebe ya Nnyendo Mukungu yakimanya kabonera simanya njagala ntebe ya Nnyendo Mukungu si byebiriwo, si gwe mulamwa gw'eggwanga. Biralamu kyova abantu tugenda baddamu tukunga abantu okwetaba mu struggle ey'okununula eggwanga. Gwoli eryo oleeta diversion zo odivertinga abantu nti era bano tubadde tubagamba bwe tuti mugende. Ng'omukulu oyo yali yakolako dda ne ku kibiina, ddayo mu kibiina kyo wuddisa bali eyo mu kibiina, naye bino bya struggle. Bakakkane kubanga balina ne kye bafunyeeko ne bafunayo ne kasente akayinza babezaawo. Baali badde basasula nnyo n'abaana abatambula ne baba facilitating gye balaga eyo mu kukunga abantu mu kukola ki, wabula olw'okuba beeraliikirira nti okukunga abantu kuno n'okuyita abantu mujja kugiramu abavubuka abato abayinza okuvuganya ebifo byabwe ne bazibira mulembe guno naddala ogwaffe. Ebyo baabitujoganga eri mu Democratic Party nga tubatimbira ebipande n'okubasitulira obutebe. Tetugenda kubikkiriza. Waliwo ebigambo ebyogerwa nti Masaka mwine ebyobufuzi ebyammwe tetwetaaga na kubiringiza ffe abatali mu Masaka. Sinakindi waliwo ebimerereze ebigenda bimeruka mu Masaka nga bye bifuuse ekizibu kwonoona Masaka. Ekyo osobola okyogera bw'otyo nti bimererezi kubanga kye tugambye nti ffe tukunga abantu bayingire pate bameruka abapya. Bameruka abapya gwe lwaki obiyita bimererezi? Kubanga gwe otuddewo toyagala kuseetuka gwe mu mwanya omukadde ogutaagala kuvaawo. Era oyo omuntu agamba banne nti bimererezi yatayagala kuva mu ntebe nga naye ayagala tufuukira nakyemalira. Tulwanagana na Museveni kufuganga bannansi n'abatuulako kisanja kimu bibiri bimeka kati ate naawe mu opposition tukuliyetinge ba Museveni abato. Tetugenda ekyo kukikkiriza. Ffe kye tulwanagana nakyo nti bwe tubeera nga Mukama tanatuwa mukisa ssaawa eno okukwata buyinza bwa ggwanga ate abali ku opposition essaawa eno nga tukyagiriko nga tetubadde tetunnakwata buyinza tetugenda kuzimba bannakyemalira mu opposition. Kati kyova olaba nti abatuumatuuma amannya abo be balowooza nti bavaayo ne babayita abemererezi ne pulezidenti wange yennyini bamutyoboola kubanga bamulaba nti tabadde mu ssaako zaabwe. Kyetuva tukugamba nti ffe tulabanga General Museveni yali yateekawo opposition gy'abadde ayagala ekwate eggwanga. Kyova olaba nti essaawa eno bali bita nnyo ne Kyagulanyi n'obukulembeze obuliwo, naye nga bannayuganda essaawa eno babuufu mutulimbye ekiseera ekimala. Bantu mmwe muswaleko mulekiraawo. Amaanyi gano ge mwogeza gakola ddi because mabegakaawo twawulirako nti mwalina obutakanya ku nteekateeka za kkunga. Mwagamba eveewo mwe mugamba enjira ekyaliwo. Recent twalabye abakansala nga bameka baga nti beegase ku kiwayi ekirala ekitali mu nzikiriza yammwe. Amaanyi gano mugateekawo era abantu bano babeerawa mukunga eno ate abalala bwe bagenda. Ekyo tekikugaana kugenda mu maaso. Olutabaalo lwonna olw'ebyobufuzi oba olwa struggle mujja kubaamu abagifiiramu
mujja kubaamu abatwegattako mujja kubaamu ne boolaba nga mutuuse ne ku njego yegonga entebe mugirengera era olaba akyuka nadde mabega kyaliwo ne mu bayibuli waliwo abaakyuka olinga bali mu lugendo Musa abanunula kuva mu ddungu abanunula okuva mu buwamba abatwala naye nga waliwo abakaana bagamba nti waakiri waali tulesseeri olw'okuba enjala obuyala emulumidde mu kkubo so kati ebyo tebitwewuunyisa tekitegeeza nti olw'okuba waliwo aweddemu amaanyi mu lugendo nti ffenna tunafuwe nedda bukyali buvunaanyizibwa bwa bannayuganda aba bategedde kiki kye tuteekwa okukola okulwanirira eggwanga lyaffe so tekitegeeza nti olw'okuba waliwo awuguse kubanga n'omulaba akola obutaweera okuwugula abantu abo olyawo omutima omunafu gwe bawugudde tekitegeeza nti ffe kigenda tujja kumulamu abagenda mu maaso n'okulwanirira eggwanga lyaffe tujja kuba tununya nga tubeewuunya bwewuunya nakubasabira Mukama Katonda abasaasire olunaku olumu bategeere nti tekigenda kuyimiriza nteekateeka zaffe za kukunga abantu tukunga buli lunaku era situgenda kusitopinga kunga jeri mukunga tukungira ddala abantu okuyingira mu National Unity Platform abantu okuyingira bajje bafuuke ba member ba NUP kuba abantu babadde bawagizinga bangi naye nga ba member batono tukunga abantu bayingire mu National Unity Platform bali bategeere ebirungi tubasomese values z'ekibiina ebigendererwa byaffe nga tututte obuyinza bw'eggwanga lino byebyo biriwo ssebo mu Masaka ebyo bye mulaba abantu bano abakulu emirulu egibali mu mitima abatasobola kutuula na kukozesa buyivu bwabwe bwe beewaana nabo nti bayivu nnyo okutegeera nti ate tebalina bubeezi kusiriwaza bannayuganda bo babeere bulungi nga balala bali bubi bakomeewo omwoyo gw'eggwanga gwe tugamba nti kulwa Katonda n'ensi yange si kululwa gwe ng'omuntu nti gwe bw'oba obulungi n'omulala ali bulungi mutuuladde mu nsonga zino ng'abaana b'enda ya Nakalama okulaba nti muzigonjera kuba mwena muli baana b'e Masaka anti nkugambye nekisookera ddala kati bw'otunula ebiriwo for example nga bino eby'omuntu eyalidde miliyoni 5 oyo baamuyise mu kibiina standi ya pate yaffe yabadde very clear kwetondera bannayuganda kuzaayo sente ya muwi wa musolo nakola ki nakulizayininga kifo kati bamaze bamuyise mu level kwe bayina omuntu wali kuba ffe tuli ku level zaabwe bo babadde waggulu nnyo nga ffe tuli eno wansi ba foot soldier bakuyise mu kibiina ne bakuwa ebyokukola ate okomawo wansi owuddise bannayuganda oba diverting okuva ku pate decision ya pate n'ogamba nti nze kansala nannungi ngenda kutunula nkutunuulire ng'owuddisa kye bakugambye nja kugenda mu field nnyonnyonnyola abantu nti standi y'ekibiina kyange eri bweti kubanga ekyo kyekibiina kyenzikiririzaamu kyakugamba kukola bino va mu kwekangabiriza nti kali kaali kasiimo baali bakusiima ki wavuganya nnyo gavumenti eno balyoke bakusiime bagenda nakutuleetera okutuleega ebikyanga tubagambako abantu bano beefuge bwefuzi abaana b'enda ya Nakalama bano beefuge bategeere nti omulamwa sigwa we kunywerera mu ntebe ekintu ekiriwo kyakukyusa ggwanga si kwerowoozaako wekka nga muntu gwe ne famire yo nedda bino birala enkya ne bwemba siri mukulembeze nteekwa okusapootinga oyo abaali emabega wange gwe bagambye obaali mu maaso gange okulaba nga kasita abeera ku bigendererwa by'okukyusa eggwanga lino tuleme kulagajjalira abantu baweddemu essuubi gatandike n'okulaba bino bipiraawo ebibalusenga ebinaabawo essuubi abamu batandike n'okweraliikirira nga balowooza nti ne bano kyova olaba nti neebaza pulezidenti wange ne pate okuteekinga siteepu eyo ey'okusalawo ne bagamba bakoze bafaanana gavumenti eriwo nti nayo baminisita bayo bwe babba amabaati bwe bakumpanya ssente z'omuli w'omusolo bwe bwetolooza bifo ne babalopetinga ne bamugjawo ne bamuzza wali ne babapromotinga bupromotings notawulirayo eddoboozi livaayo kubagambako ebyo ebintu nannungi ndi ku gulawundi binnyonnyola abantu nti mmwe mwabadde mwagala pulezidenti akola atya nina gye nabadde Mpuga eggulaawo nga nina abantu be nabadde mbabadde nga 225 ngamba kuŋŋaanyiza njogera nabo mbasomesa amawulire ag'enkyukakyuka mbabuulira ebigenda maaso mu kibiina ngamba gamba babeere ku mitimbagano balabe nga ebigenda maaso mu kibiina batambule n'okumanya ne mbagamba olunaku lumu nabawadde ekyokulabirako ne mbagamba olunaku lumu nali nva ku ssomero ne nkwonola omunwe gwa kasooli ku kkubo yali ayengedde ng'enjala ennuma ne nkwonola omunwe gwa kasooli ntuuke ewaka ng'okyengulye naye maama olwandaba nankwata naŋŋamba kwata omunwe gwa kasooli ogwo guzzeeyo gy'ogujje kuba waffe yali tannayengera naye singa maama wange yaŋŋamba nti oleese mitono ddayo onuule n'emirala singa ndi mubbi ne gye buli eno so kati pulezidenti waffe kye yakoze kyekituufu
gye mitendera emituufu okugamba ku mukulu munne nti nedda ssebo oli siniya mu bintu bino ate pulezidenti wange ssebo bamugumu bannayuganda balina decision ya party batambula wamu nabo bannamasaka basanyufu era ffe twagala bwagaza tuweeyo olunaku ajjeko mu kibuga Masaka twagala bwagaza agambe akyogere bwogezi ffe tetwetaaga gino myezi bano abamuwozi gye bamaze omwo myezi ebiri bali omu bakunga ababalamu bwe bagenda bwe bateekawo zi woofiisi ez'ekimpatiira mbu zino za NUP bwe bakubye ebifaananyi bya pulezidenti bwe babiteeka ku biguuni mbu ezo za ofiisi za NUP nedda ffe pulezidenti ne bwalanga nti enkya nzija ekulaba ekinaaba mu Masaka. Akasembayo tugenda kugonjera tutya ensonga zino kwa byonna mubimanyi ensonga zino muzimanyi n'abantu abalabire wala balabanga Masaka egenda esanawo mu byobufuzi mugenda kukomya omuti ekifaananyi kya Masaka mu nsonga z'ebyo nduuzo yagala nziremu obanzikatirize ensonga eno nti ekifaananyi ky'ebyobufuzi by'e Masaka tekinnaserebako wadde naaka kuba gye tuli NUP gyeri ebyo ebigenda mu maaso solution eri emu eri very simple abantu bakkirize nti ekibiina ekirimu obulamu kibaamu okuvuganya ekyo kyekimu ku solution ezisooka bakiteeke mu mayindi bano banjagala kunywerera mu bifo ekyokubiri bwe bakuwanga ofiisi yo nakolera abantu oleme kutukaabiriranga nakutuwolomeranga koleranga abantu nakuzibiranga abapya bajja bw'oba wakola gulawundi n'oginyweza lwaki oba weeraliikirira omuntu ajja ng'obadde odda mu bantu ng'obadde okolera abantu balekerenga awo okubawa obuvunaanyizibwa ne baddanga Kafero yayima nti noddanga enamuwongo n'olatta ne bakuwa obuvunaanyizibwa ne basiibanga ku zibiiki ne basiibanga ku nnyonyi byebiseera essaawa eno bannamasaka bye bali mu kubaakyuzinga kati bo bwanga ne bawololekeza abavaayo ne batandika obbakuba malisi ne batandika obbakola ti bw'oba wali okoledde abantu lwaki oba otya ezo ze solution ennyangu bwe bakuwanga ofiisi yonna kolera abantu basobola okuddayo mu bantu enkyo bagamba nti njagala kalungu oyina ebyokubanyonnyola oleme kulwanagana najja kati nze nannungi nyinza okulwanagana n'omwana omutasituka nga manyi mu bantu mbabaddemu abantu nzimbye ekibiina kyange ntadde ettofaali ku kibiina kyange ntambula nkizimba kyalo ku kyalo ng'oŋŋamba nti oli ono anajja okuvuganya mutye nedda mukolere abantu mulekerenga awo okwebuzabuza n'ekyokubiri mulowooze ku kuwummula bakuwadde ekisanja ekisooka bakuwadde ekyokubiri bakuwadde ekyokusatu oyagala kufiira ku bantu naawe oyagala kufuuka General Museveni abantu balekerawo n'okwekaza okozesanga institution zaffe obwakabaka okozesanga obukatuliki okozesanga ki okulimbikirangamu ebyobufuzi byabwe n'okukulupya guno omulembe mulalamuko tugenda baatulira mulekeraawo bino ebintu biralamuko tugenda kubatulira kubanga baagala kwonoona ekyo pulezidenti waffe kyazimbye ne National Unity Platform kyezimbye olw'ebigendererwa ebyabwe ng'abantu tetugenda kubaganya. Well, ye Alice Nanungi bigambo ebyo bitera kwagala kuddibwamu aba byetusiza bulungi so lwekyo ndowooza ati simulina kye mufunyeemu ku ndowooza ez'enjawulo ku bantu b'e Masaka ebyo n'ebisingawo eno ye Ghetto TV twongera okusimba makanda mu bitundu eby'enjawulo okutuusaako ensonga nga zino oba oli awo gwe weewala badde atidde ng'ogamba ate olina ekifaananyi ky'ofunye Masaka eggwawo Masaka weeri okusinziira kwabo b'owulidde nywevu n'okusinga bwe yabanga kuba ate kati erimu emijiji emito ate buli mwana n'abali eri mu magala gye bakutte sipaana kati bamanye ebyobufuzi bagenda na kuvuganya ebifo abaana boolaba eyo wansi kuba gye bali baasoma bubulwa mirimu ne bakwata zibodaboda zaabwe ne bavuga bagenda kubavuganya mu bifo mwe mubadde mukozesa okubalimbalimbanga nga mwe mwefudde abayivu nga mwe mwefudde ababategerera temukyali basekanno lyabya baffe kati buli kimu tusobola okukimanya tokyayina bw'oveeri luli mubaddewo enkola eyo abakulembeze okuva eri nga sebo yajja n'akubuulira ekitebe ku DP bagambye bwe bati banaye pulogulamu eri bweti akusensuliramu by'oyagala okumanya nedda guno omulembe mulala mukko mungaba nkomere nze atusinga. Well, Honorable. Yes, sir. To Honorable Javira Sebina. Lubowa. Yes. Owa Javira Foundation. Lubowa Sebina Foundation. Manyi Javira, waliwo omubaka omwalira kaaye bamuyita Javira.
kati ngezaako okulaba nti erinnya lye teryemikisinga mugange talituulira oba tolituulira. Kati nze Lubowa Sebina gy'aviira kati foundation yange bagiyita Lubowa Sebina Foundation. Kati gweyongerako nti ow'e Masaka. Ow'e Masaka kakukaalo kaffe kyali. Twesiimye okukulabako nate naye ku nsonga olunaku lwaleero esinza okutujjayo yembeera eri mu Masaka. Bannamasaka mubadde ki kigenda mu maaso mu Masaka? Masaka nga teva mu mawulire, Masaka ng'efuuse Masaka mulimu n'eŋŋombe ga nti eby'e Masaka mubikwatanga mmwe temwetaaga kumanya. Eŋŋombe eyo nkyamu kubanga Masaka kitundu kya Uganda era tulina okubeera nti ensonga za Masaka tuzitambuza wamu ng'ekitundu ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda yonna. Era nze mbeera mwennyamivu nnyo omuntu bw'atandika okulaba nti Masaka ayagala agifuule nti egenda okuvaako entabukatabuka y'ebyobukulembeze bwaffe naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Ekyo nkitwalanga mu luzungu kye tuyita blackmail, nti oli alabikanga ayagala okuteekawo embeera ey'okusiiga ekibiina kyaffe enziro. Kituufu nnyo nti ebyobukulembeze Masaka birina history muwanvu era birina respect y'amaanyi. Abantu abavuddeyo abavudde mu Masaka muno ng'abakulembeze abakoze eby'amaanyi bangi. Naye kati ensonga nga tuzze ku kibuuzo kiri kiki ekiri e Masaka kati tubaddeyo n'ebizibu bibiri bye saagala kutwala nnyo nga bizibu. Kumanyi waliwo kye tuyita challenge and problem. Challenge kyekyo ky'obeera nga kikusoomooza ekisoomoozo naye nga osobola okikwataganya n'okirwanyisa oba n'okiresolvinga ne kivaawo. Kati e Masaka tulina challenges tezinatuuka mu problems. Njagala ekikuwa ekyokulabirako nga kino bano kye bastaginze ekya General Muhoozi okujja okukyala e Masaka ne obuwagizi bwe bastaginze nti abantu bamwe abasinga bagenze, abantu baffe bagenze. Waliwo characters already ezeeraga edda kati ng'oyo omwami Katerega Ali eyo tatwewunyisizza era bambi bw'aba yabuzaabuzizaayo bakansala omu babiri ate n'ekitundu mwava mwe bava ekyo ekya Kimaanya Kabonera nakyo era tekitwewunyisizza kubanga yewabadde embirigo ez'amaanyi ezirwanyisa puroguramu eyakunga. Akati omukulembeze ow'okuntikko ffe gwe tutwala ng'ow'okuntikko mu kitundu ekyo MP waayo Dr. Bedi Bwanika bw'abanga yeesowolayo okulwanyisa kunga n'alema okutegeera omugaso gwayo kati bino bye bibala ebivaamu ne bakansala be bennyini be batandikidde ate bakiteeka kumu abakunga ate abakunga baliwa sebo bw'oba otegedde bulungi structure ya kunga abo kiringa bwe najja okuba olukuŋŋaana mu constituency eyo kakati abakansala aba NUP balina okujja ne babeerawo naye ng'okimanyi bulungi ne instructions ze twafuna okuva ku secretariat nti kunga si yabufuzi kunoonyeza abantu bifo kunoonyeza abantu bululu kunga yakumobilizinga abantu kubategeeza ekibiina enteekateeka z'ekibiina kumobilizinga abantu beegatte ku kibiina beewandiise mu kibiina babeere bammemba abajjuvu baleme kubeera bubeezi bawagizi. Akati ebyo kunga bye badde ekola era ebadde yeewala nnyo era bati structure ya kunga teriimu ffe abakulembeze ffe ababadde mu politics waffe ebadde structure nga yo emobilizinga kuleeta miramu egyo egy'abasindikibwa okukola mu bitundu bya Uganda ebitali ebyenjawulo. So kakati omukulu ono kubanga tweyanziza nnyo abakulembeze baffe abalungi okuva mu bendobendo by'e Masaka n'obubaka obulungi obwo bwe mutuwadde era n'okusomesa okw'amaanyi. Tusaba obubaka obwo bubeeko obw'enjawulo we Buganda
era butuukire ddala ku oyo bwe buyina okutuukako. Tukimanyi bulungi nti abantu abamu bakola ebintu bino ng'ababikola balowooza nti bategeera nnyo naye ng'oluusi entegeera yaabwe eba ntono. Naye ffe tuli bamativu ate era tuli basiimu nnyo okuba nga tukyalina His Excellence the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yeesobolayo okutukulembera mu lutabaalo luno, era tusuubira nti byonna bye tulaba ebigenda mu maaso bijja fuuka lufumo kasita tubanga Kyagulanyi waffe waali tewali kitagenda kuba bulungi.